Kaakati ebyafaayo by'omuzungu mu kujja wano, bajjajjaffe abaasangibwawo omuli bakabaka, omuzungu bw'ajja wano yajja nga mugezigezi. Bajjajjaffe be baatutunda, oba katugambe nti kabaka eyasangwawo, kwe kutundwa kwaffe. Abaliwo kye tutakyayinza kufunamu maanyi kubasindiikiriza. Akati singa kitammwe nga mmwe abaana mukyali bato, kitammwe n'asenza omupakasi ewammwe n'asulanga ku kiyungu, bw'akola obulungi emirimu, olw'okuba omupakasi oyo azze nga mugezigezi, n'akola buli kamu emirimu, yamuleetera ebbaafu, amazzi, amusembereza ekyokulya, biki biki, ne yeegula bulungi. Kitammwe n'addira ku ttaka lyammwe lya eka 4, n'addira omupakasi oyo n'amugamba nkusiimye nnyo, n'amuwaako eka 1. Kitammwe n'atuuka n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kati abaana ne mukula nga mukimanyi nti kitammwe eyo eka ye yasenza omupakasi oyo, n'agimuwa mu bulungi nga tekwali kumunyigiriza. Abaana nammwe ne mutuuka ne mufa, abazzukulu ne baddawo mu eka 4 3 ezaasigalawo ng'eri emu agiwadde omupakasi eyajja okupakasa. Abazzukulu ne wabaawo akibasuula mu matu nti eyo eka ogiraba erimu omusajja oyo, yali ya kitammwe. Abaana ne mwagala mutwale emisango mu kkooti, oba ne mwagala okugobaganya omupakasi oyo, weewaawo kati aba takyali mupakasi kubanga emyaka giba mingi, kubanga muba bazzukulu. Mukakasa nga muba mukyasobola okusindiikiriza omuntu oyo eyakola endagaano ne jjajjammwe, aba takyasoboka. Ne bwe mugenda mu kkooti 120, kubanga jjajjammwe aba yamusenza lwa bulungi okusinziira ku ntegeeragana yaabwe, era n'amusenza ku ttaka lyammwe, n'emizimu gyammwe giba gimumanyi nti kitammwe ye yabatunda. Weewaawo gyo gibeera tegimuwagira, era nga bw'olaba wano, obuwangwa bwa wano tebuwagira bazungu, naye ate obuwangwa bukimanyi nti twabasenza. Okitegedde? Obuwangwa bwa wano tebuwagira bazungu, naye bukimanyi nti twabasenza. Mufunye enjawulo nti abazzukulu mubeera mukimanyi bulungi nti eka zammwe ennya jjajjammwe ze yalina zaali zammwe, naye temukyasobola kusindiikiriza mupakasi oli eyajja nga mupakasi, kitammwe n'amuwaako eka. N'emizimu gyammwe giba gikimanyi nti oyo jjajjammwe ye yamuwaawo awo, wadde nga yakikola mu bukyamu n'amuwa ku ttaka lyammwe. Naye olw'okuba jjajjammwe ye yakikola, n'emizimu giba tegisobola musindiikiriza, baba abeera baamuwa mu bulungi nga teyanyigiriza ono. Era ne bwe mugenda mu kkooti mmeka, era bibeerayo nti oli yampa mu bulamu. Akati abazungu bwe bajja wano, bajja bagezigezi, bajja n'ebyokusoma, bajja n'ebyokwewunda, bajja na biki, ne batulesa n'ebyaffe. Bajjajjaffe ne baloba, ne babawa amataka. Amataka gonna g'olaba agaliko ogamba nti agaliko ebigo by'Abapaatiri, Lubaga, Namirembe, Masaka mu Buddu, onoga nti Vviira, Luddawa, Kitovu, n'owulira nti ebigo biyitirivu nnyo 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 nnyo. Amataka gonna gaaweebwayo Kabaka.
musooke muwulize bulungi nnyo akantu kano ate mugobere bulungi gye nnaakomekkereza. Amataka gonna gaabaweebwa buweebwa nga si ga kuwa nnyondo, nga si ga ku mudumu gwa mmundu, nga si ga kukakibwa, nga si ga kifuba, wabula mu kusiima n'essanyu. Bakabaka oba kabaka eyaliko ebiseera ebyo ye yagendanga awaayo ettaka eryo eri Abazungu, era buli ttaka w'olisanga lyonna gabe bugabi. Ebiga ebiri ku ttaka eggule wano mu Uganda bibale, byonna lyaweebwayo kabaka. Njagala mugoberere bulungi. N'emizikiti egimu emikulu giri ku ttaka nga lyaweebwayo kabaka. Ekintu kino atasobola kukimanya tayinza kukimanya, naye kino ekintu twogera nakyo n'emyoyo. Emyoyo gyogera entakera nti waliwo ekitasoboka kubanga eyabatunda yali wammwe. Saagala kino kibikibweko kataka, wabula njagala tuve ku bantu abo tukulaakulanye ensonga zaffe, tunoonye tuvudde tutya emmanju, tuzze tutya ku mutimbagano. Abaatusooka be baatutunda, ffe ekyo ekintu tetukyakiyinamu maanyi. Ne bwe tusamira ne bwe tukola ki, wabula ffe tuyina kwekulaakulanya naffe ne tufuna eddoboozi mu nsi, ne tumanyibwa mu nsi, ne twagaagala mu nsi. Abaatusooka baatutunda n'emizimu gikimanyi n'emisambwa gikimanyi, so nga emisambwa tegikiwagira era emisambwa tegyagala beeru. Naye abaatusooka baatutunda, ebintu byatuggyibwako olw'okuba nga twasuula obuwangwa n'ennono. Kiringa ewammwe kitammwe bw'anaasuula obuwangwa n'ennono, abajjwa ne batwala obutaka bwammwe. N'osanga omujjwa nga yakongojja empewo zammwe nga kyava ku bujeemu bwammwe. Naffe wano bwe kiri, bajjajjaffe okulagajjalira obuwangwa n'ennono, bali bwe bajja baatutwalako ebyaffe ne tudda emmanju. Okitegedde? Kabaka oba bajjajjaffe abaaliwo ebiseera ebyo, oba abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo, be baatutunda. Kati abazzukulu abaliwo kati ekyo tetukyayinza kigobako ne tukisobola. Kyenvudde nsaba tubeere ku kyaffe, tuleme gatta bintu bibiri. Bwe bali batulumiza bwerere mutwe, baleme kufuuka topiki. Buli muzzukulu ajja topiki ebeere tukoze tutya okuwagaagala, tukoze tutya okuzimba ensonga, tukoze tutya okufuuka abo waggulu, tukoze tutya okumanyikibwa ensi, tukoze tutya okusimba emirandira. Bajjajjaffe bwe babawa amataka, baabawa obuyinza okwagaagala bakolereko ebyabwe. Okitegedde? Ate oluvannyuma bwe bamala okukimanya nti bakoze ensobi, ate ne twagala tubalwanyise. Okitegedde? Bajja bulungi ne tubaaniriza ng'abagenyi, ne tubawa we babeera. Okuggyako omuntu atali muyivu, okuggyako omuntu atategeera, kino tayinza kukimanya. Naye omuntu ng'ategeera, omuntu nga muyivu, kino kiba kimala kye nnyinnyonnyodde. Tewali muzungu yajja ku kifuba wano, tewali muzungu yateeka kabaka ku mudumu gwa mmundu, tewali muzungu yawaliriza kabaka kumuwa ttaka. Kabaka yali waayo nga abaaniriza ng'abagenyi, abantu abalungi gy'ali n'abasenza. Abazzukulu kye tutakyayinza kununula. Okitegedde? Wabula obutamanya bw'abaatusooka ne bagenda mu maaso n'okusuula ennono. Kati olwaleero Ssaabakabona Jjumba aligaweesa, tumusabira era tumuwagire asobole okuzuukusa bulungi ebintu biveeyo, tufune eddoboozi. Kuba kati olwaleero ne wabeerawo omusango nga gwa buwangwa na nnono, teguvuga, ne mu mawulire guba mutono olw'ensonga
nti tuludde emmanju ebbanga ddene tetulina ddoboozi, ne mu palamenti tetulinayo kifo. Tukoze tutya okufuna eddoboozi mu nsi? Tukoze tutya naffe okuba n'omukulembeze w'obuwangwa n'ennono ng'atukiikirira mu palamenti? Kati ate mwe mugassa ebintu bibiri, mugassa omuzungu n'obuwangwa. Kati ensonga y'obuwangwa n'ennono bw'ebanga eteesebwako kitundu, nga n'omuzungu ateesebwako ekitundu, ng'ebiwayi byombi bigasse afu, tunaasobola tutya okukulaakulanya obuwangwa ng'ate tulwana eno n'eri? Kubanga eno n'eri tetujja kusobola. Omuzungu ffe twamusenza, oyagala oba toyagala. Abaatusooka baatutunda. Tukoze tutya okusitula amaanyi naffe mu palamenti ne tubaayo ne memba wa palamenti ng'alondeddwa baabuwangwa na nnono? Tukoze tutya okuba n'abatukiikirira mu nsi? Tulekerawo okuteesa emirundi ebiri. Omulundi ogumu gwe tuteesaako mufu, kuba gwo twagusenza ne tumala. Obuwangwa bwetabula kati. Tulina obuwangwa obwaffe n'obwabeeru, ensi kati etambula kintabuli. Ekintu kino kyetaaga okwetegereza obulungi. Mbasaba mu ddoboozi lyange ng'omulangira Jjuuko, bwe mubanga mumpulirizanga n'ebigambo byange mubyagala, mukole obutaweera, musonde ensimbi obutaweera, mwerekereze, muziwe Ssaabakabona n'olukiiko lwe, mumukozesa ebikulu, mumukozesa enkulaakulana. Yalemwe bulemwa mumubuuze nti enkulaakulana gy'otulaze eriwa. Ye mumukozesa ebikulu, kyabasaba mukikole. Bw'abagamba tugenda kuzimba essinzizo egindi, tuli bangi oba muli bangi abali ebweru ne kuno abalinawo ensimbi, mwerekereze, mwenunule, mulekewo omukululo. Kyateesezza ne kiyita mu lukiiko lwe mukiwagire. Bwe kiba kya bukadde 6, abantu abawera 3 mu buwangwa n'ennono, buli omu ne bw'aba aleese emitwalo 6, olaba nga musobola okukola ekintu. Mulekerawo okwogera obwogezi ku buwangwa n'ennono. Ate mulekerawo okuteesa ku bazungu. Waliwo ekintu ky'oyogera nga tokyasobola kizza mabega, nga jjajjaawo yennyini ye yakiwa kye kiri. Jjajjaawo ye yawa omuzungu w'atudde w'ayagaagalira. Jjajjaawo ye yakutunda. Omuzzukulu tomuyinaako maanyi. N'emizimu gikimanyi, n'emisambwa gikimanyi, wadde nga tegikiwagira, wabula kyakolebwa abalya mmere bajjajjaffe. Tetukyayinza kuggyawo ekyo kye bali, wabula tuteekewo ekyo kye tuli, tukulaakulanye kye tuli. Tusimbe amannyo tuteekewo ekyo kye tuli. Tusimbe amannyo twekulaakulanye. Tusimbe amannyo tufune obukulembeze mu gavumenti. Tusimbe amannyo tufune eddoboozi mu gavumenti, mu nsi, nga tetuwulirwako buwulirwa. Tusimbe amannyo tuwere enkolokooto. Tusimbe amannyo twetunde wano ne Bulaaya. Tuzimbe emirandira. Abaatusooka be baatutunda. Tulekerawo okwogera ku kintu ekyo, kubanga kifumbekedde nnyo ku mukutu guno. Tekituyamba. Byetaaga na kuwera ebyo okubyogerako. Tebigenda tuyamba. Ebyafaayo ebyogera ku bazungu nti baatuzza emmanju tebikyatuyamba. Ne bw'obakyawa ne bw'owennyamira ne bw'okaaba tebikyatuyamba. Tukole ekintu kimu, tudde mabega wa Ssaabakabona Jjumba aligaweesa, tukulaakulanye obuwangwa n'ennono, tutundibwe mu nsi.
tubeere nga tumanyikiddwa, tukole ebyenjawulo, oba tuzimba kalina ng'eriko obuwangwa n'ennono, tondizimu Faith kalina nga bw'ogaa nti Obukatuliki bulina Centenary Bank, tutondewo ebibiina ebyenkulaakulana, ebibiina ebiwola ssente, emirimu egy'enjawulo, oba tugiyite eddiini oba kibiina, enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, tusikirize abaabula, tuyinjiwale, naye emirundi ebiri tuteese ku mulundi gumu, tusooke tuggumire. Omuzungu ffe twamusenza, ffe twamuwa w'abeera, ffe tuli bazzukulu bannamba nnyingi, naye waliwo eyatutunda nga jjajjaffe, Kabaka eyaliwo ebiseera ebyo ye yatutunda. Buli kataka olaba kwe bafuŋŋamye ffe twakawaayo. Kakati gwe omuzzukulu olina maanyi ki ku ekyo? N'emizimu gidda wali ne gitusekerera n'emisambwa ne giseka. Nziramu bakubiriza buli alina ky'alina asimbe mabega wa Lubowa, Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona, awagire enteekateeka ze, kyalimu mukiwagire, kyalimu tekibaziika, kyalimu kirungi, bwe buwangwa mwe mutudde ye nnyammwe. Weewaawo abakuume liiso ddene Eddunda Lubowa, anti ulira nate bwe njogedde erinnya eddala, abakuume liiso ddene Ddunda Lugaba Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.